We are back again. Yes, yebazibwe basebo ne banyabo. It has been a long naye tuze mu manya gomwoyo omutukuvu. Mugamba muti abasebo ne banyabo abatulaba Senono Alex official. Mwebali nnyo mwebali ddala mukama bo mukiso gw'amaanyi. Abadde Katonda ye program. Tukomyewo nate. Mbaletedde ate era ekipya mu linnya mukama waffe Yesu era twebaza Katonda omulungi era owekisa. Program wele kusibako banafa ba Midland Prentice Academy kawoto kajansi basange bokalagala mpiji sakone kawoto kajansi bagamba twalo omwana wo ku sente zisoboka oberengo omwana wasoma bamwe ebitabo pen uniform dagali amanye dagali liengato sabuni aza santale pads eri abana abobuwala ekikopo sakone sowani ku Midland Prentice Academy genda togenda kwejusa baina campus bili baina kajansi kawoto sakone gala nekalagala mpiji oyagala okumanya kubikwata ku Midland nkubirako kusimu yange ita wansi 075 nya nkaga mu 8 nsanvu mwemu 17 oba 078 no 077 abiri mwemu 18 anamunya ezo namba zange ere namba ya Airtel ita wansao. It is my WhatsApp number. You can WhatsApp me nawe noja noberanga temu nange ngowa ku bujulizi tetwelabde ne banafe ba RMW kato banono bakafulu mu byokwe byabagore ebyoku jewelries ne babijabulaya ebyabagore changing dress ne bira bingi bibanafa ba RMW kato bekwate togenda kwejusa ku byabagore bafuna ku 0702 anamu mwenda 1096 oba 0703 anamu musanvu 777 bebanafe aba RMW kato abewaddeyo kubanga temu nange bakutusako program eno gagadde abadde Katonda. Of course said no Alex Nzemberawo, and not forget to subscribe, like, share and comment osharingereko n'omulala tuze n'omugenyi waffe ayina kayimba kasinga okunyumira guno mwaka njagala one kyamagero guno mwaka njagala one kyamagero nawe kikubereko mu linnya lya Yesu wawanguza Daudi Yesu waffe basebo ne banyabo ngabe mbagambye nti tuina omugenyi waffe yamaze okutuuka tukoledde ku Papa's kafokali wano Makindi Papa's restaurant tuli wano tukoledde olwali tuli Makindi mama tusanyise okulaba nange nsanyise okulaba amin okubalaba mwenda mulinnya erya Yesu amanya gaffe amanya bampita Irean Kisaakye omuweereza wa Mukama yeah. Wow, kitiibwa kya Mukama Irean Kisaakye ubiira wa mbeera Kireka naye nga banzaala Jinja oli mwana wa Idinda Bugembe yeah. Oli wa mu kibuga Bugembe muli mu town awo nyini Bugembe ku cathedral we wali jajja wange then wano wansi we wali daddy wange mwazanyira ngawo mu kisaawo awo mu kisaawo muli mu matwale ga Kyabazinga mwene afumbuwe Kyabazinga yeah. Aye ekisegese kitalibwa nseete Kyabazinga ekisegese kitalibwa nseete simanyi okay abasuga mwana mwena balamwisa ku ino balamwisa ku mulina lya Yesu amen ti kati Bugembe mbalaba muli mu town yawo muzalibwa bameka Bugembe tuli bana basatu naye nga mumami wange kazalibwa bana babiri tata ne mama muli basatu naye ku mama weka ku mama tuli babiri then ku daddy tuli basatu nga muli batono nga mweyagadde lwaki muli batono busoga gye mmanyi obulungi sijjaga mati mzee yali mu family oba yakitegeka naye ndoza Katonda ye yalaba nti kirina kuba bwekityo kuba n'ekiseera we baatuzaalira ne family endozaali teriiwonya naye Mukama aba ategesebwa atyo mzee wange yali mwami muweereza era yalera nnyo abaana ab'omwoyo yali musumba yali mukulu w'abaami mu church up to now nakati church eyaffe y'aba Pentecost oba ey'aba Kristaayo aba Pentecost yeah. Mukulidde mukuze muli mu church era kangambe nti ndi omu ku baana abazaalibwa mu church nazaalibwa mu church galo gwe noogenda tonyumira kati tegeza mama one taatawo bampeta mama wange saamulabako mama wange bandaga bifaananyi
lwakuba nti neyandetera akafaananyi akaliko abakyala basatu n'otasobola simanyi mami wange omutuufu yaliwa bambi yennaku gye nina naye mamange yafa nga simulabye tetwamulabako mwali bato era twakula nga tukuze mu mbeera gy'omanyi omwana atalina maama kizibu okukyogera naye oluusi mukama yasinga okumanya naye ndoozi omwana yalikuze nga maama we waali yandikuliddeko ku maama kubanga bangi abalina bamaama naye ate ne batakula so omwana maama wo bw'abanga waali ebintu bingi by'oyitamu nga tewali bitegedde nako naye oba tolina maama wo bannange maama wo aba taliiwo waliwo ebingi by'oyitamu nga tobitegeera kugamba kaŋŋambe nti omwana akulidde ku maama takaluubirirwa nnyo bulamu ng'akulidde ku taata omwana akulidde ku taata akaluubirizibwa nnyo obuto bwe olw'ensonga nti taata waliwo waakoma mama waayita kati bw'oba ne maama naddala ng'oli mwana muwala kati bw'obeera ne maama akugattako taata abeerawo yenna osonyiwa okukyogera nti maama bw'aba waali akugattako taata yenna abeerawo ate n'asigala ng'azannya paati ze nga maama gy'oli okitegeera taata ne waaba tafuddeeyo nnyo naye kasa maama ye abeerawo naye bw'okula ne taata nga maama ono wa bbali ate ne maama ono mukama n'abeera nga yamuwa omutima gino egy'ebbali gujja bagira so kati maama taata yawasa omukyala omulala mamange yawasa tatange yawasa omukyala mama wange ankuziza bamuyita Mirabu Nakabugo mukyala muganda bamuzaala Kayongeeyo kwe kuzaalayo oli omwana omulala owokusatu era omu yazaala babiri omu n'afa mukama n'amuyita naffe twali basatu naye omu n'afa nga tuli bato motoka yamukoonaawe bugembe ng'agenda kusoma n'afa emisomo mugitambulizaawa senono tompanvu yatumbuuza bya bitabonde kabulabye byenagambye enagaye nti maama kikulu nnyo bataata mbaagala nnyo kuba waali saagala awulire nti simwagala naye maama kikulu nnyo saasomako tebyasoboka mbeera ki eyaleetera sente tezaaliwo nenseno nani alina sente zisomesa omwana kwetetenkanyeera nange bakyammaanyi ku ssomero nti tewali sente zijja nga ziri awo nti omuzadde yagenda ozaala omwana nga waliwo sente zimusomesa nange nsomesa abaana n'abaana okiraba nsomesa abaana abawera 6 wano wendi naye sirina sente naye mbasomesa kati omuntu oga nti saasomesa mwana because nali sirina sente nze nkyo nkisazaamu guba mutima era sikkiriziganya nakyo kati nze njogera nti saasoma olw'obutamanya bw'abazadde oba ne maama obutaba wa buvunaanyizibwa taata gwe weka ataasoma babala basoma gwe fembife abazaalibwa maama yafa mwe temwasoma tetwasoma naye bano abazaalibwa maama omulamu basomera omwe ne fiizi yazireka mu bulesi mu ssomero n'afuna olubuto ng'aleseeyo fiizi muliko bameka ku mwenna kati abaliwo abaana 3 ani mulenzi ani muwala nina brother ngwenzirako bamita Basudde ali mukono yoli ku babiri then nono omulala then omuwala atuddako omuto oyo maama nambeera 3 tewalinnyayo ku ssomero oba tatange bwe yali tannaba kuwasa oyo maama nali ntandise okusoma ebugembe we bayita Nakanyonyi nagendako okusomero paka mu P3 kati bwe yafuna oyo mami nesiddamu kusoma simanyi lwaki tomanyi nnyo nsonga lwaki oba mwali balalu bwe nakula kale kize nga kinnuma nga kituluma nnyo okubanga tetwasoma kuba senono nze saasoma naye mukama mpadde emikisa mingi mu nsi kati ate emikisa egyo gyonna gibaako challenge ey'obutasoma kati ne pain ne yeeyongera ku mutima kati nabuuza naye banaye lwaki temwatusomesaako ne mpulira omukadde maama nga agamba nti twagaana okusoma ne mbuuza mpozi nagaanira mu kiraasi ki
era nangamba ogamba tetwagaana osoma twali mu kilasi kimwe twagaanira kubase nnono tuli bazadde kati nange njogeranga muzadde omwana omuto yenna tayagala kusoma tubayingizaamu buyingizi okimuteekamu kumpaka n'omulaga lwaki asoma kimuyamba ki okiraba kati gwe ogamba nti omwana aganye okusoma kitegeeza omwana yaba ali mukulu aba akuzeemu yafunye olubuto ku ssomero exactly nti yakoma mu senior 3 yaba aganye olaba nowa senior 3 era bamulemerako naye kati nze omwana yasomako P3 etaamu emu ngamba nti nagaana okusoma nga toli mukulembeze wa kyaki ate era awo wenkugambira nti waliwo obutamanya waliwo omugwe tugwe na interviewingako wano nansomera embeera eyamulemesa ye n'agamba ekyamazima kyava mu nze neŋŋamba nk'oyo kukola ki n'agamba nsaddayo bimuluma kati agamba kale singa naddayo naye ng'oluusi opportunity nga yaliwo naye ye nga nze sijjukira gaana kusoma kubanga sijjukira nti nasomako yadde mu P4 oba P5 kaakati bwe mukoma awo P3 gwe osobodde otuwako mu P3 mutandika beera waka kati waka ne babeera nga tetukyasobola beera omuzeeyi waffe oyo yalina church gyakyalimu paka kati sijja jjogera kuba sinze kwogera bya church eyo ndoza yasinga n'okuleeta obulema bwe tulina nti yateekangamu bali abagoberezi nti okusomesa omwana omuwala omala budde oba culture then ne bagamba nti ate bosembeza nnyo omwana wo gw'ozaala n'omufaako nnyo taliiko mpeera then bano abalala b'osanze enfunzi be baliko empeera ewa Katonda kati tetwagula na bazadde baffe tukuze batugaba agendako ku kyaki yegundi gendako ewawe gundi olw'ensonga nti yayagala bano banaafunako empeera gwe tolina makulu eyo kyaki nayo gyeri kati babagabanga nammwe bali bafune omukisa bafune empeera era brother wange tayagala kulaba ku taata wange tayagala kumulaba ekino kininga yakiwulirako banagezaako nnyo mugamba nti tusonyiwe muzadde waffe tubasonyiwe kuba kati tukuze naffe tuli bazadde ebyabasobako naye ye agamba tasobola kwekiriranya kulimba muntu oyo nti nkusonyiwe nti mwagala kuba yagamba simwagala ebintu lwakyayagala nnimbe oyagala ngende nyombe ne taata wange talinnyayo nga sigenzeeyo era lwe yagendayo nga nze amututte ku mpaka ne mugamba bali be batuzaala tulina obafunamu emikisa munsi naye kiruma nnyo taata wokukuza nga tosomye nga waali naye nga ataasomesezza abaana abalala waliwo abalala abaasoma bali abakufunirako empeera kati mwe gye mwagenda bali tebabasomesa nabo bafuna empeera wow abadde Katonda ye program tulidde Irean Kisaakye yatuyimbira akayimba kasufu ennyo guno omwaka tuyimbiremu tulabe akayimba kange kakolansi guno omwaka njagala fune kyamagero bwe ndaba bakifunye negomba guno omwaka njagala fune kyamagero mukama njagala ondaga omutuufu asinga guno omwaka njagala kyamagero wali ogamba mwami njagala nfune omutuufu asinga omwami ekitegeeza ekyo kyokka kyali kiki buli wekawulira mpulira manga mutuufu asinga kyali kiki kaali kakyala kati nze nga nze mba nina omutuufu mukama gwe yampa naye waliwo naddala mu kaseera kano ke tulimu abantu buli omu anoonya omutuufu naye nga tamulina omutuufu abantu abakolaga omwami wo omutuufu mukwano gwo omutuufu oba omuntu gw'osobola okukola naye bizinensi omutuufu ebintu bingi anaasomesa omwana wo nga ye mutuufu okiraba kitegedde awo kiri jeno anti omanyi noonya mutuufu bisinga kuwolawekera nnyo kubanoonya abaami oba abakya ebisukkawo waliwo ne wobeera ne bosi wo naye nga si ye mutuufu okukozesa okiraba oli mufumbo mukyala mufumbo n'abaana omwami ye mutuufu omwami ye mutuufu mana manyi ge wali ogamba nti wangi ye mutuufu mumaze emyaka emeka emyaka 12 nga mingi amiina okulidde mugenzeeko njagala okule
tuvudde eno ogenzeko abafuna omukisa obulamu bwali buti egyo watambuliranga bali bafuna omukisa kyekituufu lwakuba nti ebirala tubireka nze waliwo omukyala eyabeerako nange emyaka 4 ewuwe naye nakatandika omubuuza emyaka giringa 4 oba 3 mbuuza kiva kuki okutandika omubuuza nga maze kujja wa pasita Tom n'okusonyiwa naye nali simubuuza nga ne bwe twesanga mu famire ku mukolo kuba wa famire naye nga simubuuza nsonga yo binene bingi bijja tutira programu abantu bagane bamanye ebintu ebyo bibayamba Christine sorry mwogedde kubanga waali Christine yandera nga ndi mwana muto ng'azaala abaana be mwekyo ekiseera yali alina abaana 2 n'anfuula mukozi we wakaawe kyali tekinuma mwekyo ekiseera kuba nali mwana muto nga sikifaako naye nina ebintu bye yankozesanga bye mpuliranga namukyawa first nali sisoma nga ndera baana be ne Christine yali alunda embizi n'embuzi sennono walalayiko omwana omuto asomba embuzi emirundi nga 5 ng'ozitwala ku ttale embuzi nga tezinnaggwawo bw'osomba bodda notabula twatabulanga emmere y'embizi ensawo ne cotton cake oba obimanyi bye batabula mu mmere y'embizi nga kiri kiba kitundu then n'ensawo ya blandi n'osomba amazzi okubitabula bifuuka emmere naye ng'olina okumala egyo emirimu n'ogenda n'onoonya emmere gye munaalya n'onoonya enkwezi n'afumba n'onoonya enva z'onooteekako Christine yankozesa n'entuka n'okuwulira nga njagala kufa nali njagala era singa kyali kiseera ky'abaana abaana be tuzadde ennaku zino abalaba firimu omuntu bwe yeeteekamu omugwa bwe yetta ndooza naali kituuseeko kuba ekiseera kyatuuka nga sikyasobola yadde n'okubaako omuntu gwenyumiza baire nali sina muntu gwe mbinyumizaako ng'obeera mu nnyumba bansuzanga mu kayumba akafumbiro nga bo basula eno n'omwami we n'abaana be mu nnyumba gwe ng'osula eri mu kafumbiro ebintu bye yabikozesanga oli myaka ng'emeka ndooza gyali emyaka nga 12 11 kubanga nali sinasunya mabeere nga nali muto kubanga n'abantu b'ekyalo bagamba nga naye omwana asomba amazzi ayo ndooza nali badde na mukazi muwanvu naye ebidomola byantuulako toseeka n'enku nali badde nga ndi mahait Isaac gweweetikka kitaata kuba naawe abantu b'ekyalo batukanga noga naye omwana akima amazzi olunaku lulamba kiki ogera n'okirowooza muga kireka nandibadde muwanvu naye enku amazzi n'okusikasika embuzi nze nga amagulu gano gonna gajjula amabwa kuba wali tuteeka embuzi ku ttale neyitamu nene ate tolina zitazirya emmere y'abantu n'ozisomba ng'ozitwala n'ekiro bw'otyo ate oluusi obudde ne bugenda nga tozizeeyo n'akuba embooko takuyambako Christine yali mukazi munafu ate tekyali badde kibi nga tankuba naye yankubanga nnyo wadde olunaku lwesirierabira mukyalo eyo abantu balya nnyo doodo ntula biriŋŋanya byanguya byebibeerawo si kwanguya naye byebibeerawo kati wabeerayo obutale buno babuyita bwa mibuulo action babizza action babweta action naye ndowooza bwobutale bwa mubiwulo kati mzee yagenda oyo mwami we Yokaana agenda mu katale aleeta empuuta embisi bagisibanga mu lulagala mu byalo nakati bakyazisibayo mu ndagala najja nayo ku gaali yansanga nva ndi mu kusomba mazzi yakomawo nga nsomba mazzi ze n'omutwe gunnuma ze ne bakanganga ekifuba kinnuma kati natuuka ewaka nateeka eggaali bwe wati ku bbali walingawo we twatuulanga emisana akadaala akagangu kati ng'eggaali eri awo emabega w'akagangu nze saafaayo genda kulaba biriko
ate wamanya ate wali okooye tenga ndi mu kusomba mazzi oyagalo yangu oje okole emirimu gigwe nga bw'olina ogikola nenderabira ogenda okebera eggaali oluvannyuma nnyo ndoza omwami we namugamba nti nkomyewo n'enva ziri ku ggaali najja nampita Irene nga nakaddamu nali ntulabwe nti okulya kuba njukira twali tulidde lumonde n'ebinyeebwa ebirimu doodo nakatulabwe nti okulya emmere naŋŋamba tobwina enva muzeeyidde aleese nemugamba eziriwa naŋŋamba genda ku gaali iba neekana ggwe oba wabaaki nankwata nankwata bambi nanyiga omutwe nengenda nenzijjayo enva naŋŋamba togenda zirya nali muto nga okundyako ekyennyanja kyomala ebbanga nga temukiridde kyokka ate bakireese okiraba n'afumba enva ezo ne balyako bombi ne baziwanika waggulu ku kibanyi nga baliddeko ne baterekako ku kibanyi bwe tebakuwadde kubanga saazijjaayo ku gaali kati engeri gye zaaliyo ndoza nga omanya ebyennyanja biwunya empusi nejja nezirya oba negwa n'akasepiki wansi kati ye yagamba nti nali nziba enva naye nga pusi ye yawanula kuba n'entisa eyaliwo n'okutya kwe nali mba tenalisobola kikola n'akigamba obadde obba nziba enva nga situukayo ndowooza nenzisuula nankuba emigo naye siryerabira kintu ekyo kyannuma nnyo obulamu bwange wawaayirizibwa bakuliddeko ekyennyanja ekitabeerabeerawo ebyo byonna mbireeta omuntu amanye ennaku y'obutakuza mwana we ate nga taata gyali ng'ate taatawo waali ne bankuba emiggo ekiro ekyo nasula bubi nensulanga akabina kannuma neŋŋamba oba enkya nemekola mirimu ŋŋendewa kugana noonya kyenyinza okukola kyekiri kyenaga nti okukula kwange singa nalina amagezi ndoza naalyewadde obutwa singa wamanya singa wabitegeerako omuntu bw'ayinza okwetta kubanga twatulugunyizibwa nga tolina gweoyinza gamba tolina bwoyinza kulonda brother wange nga bamutwala eyo bayitayo budoola eyo busoga eyo ng'alunda nte naye ali gye bafuna omukisa eyo mu baweereza ba Mukama bamufunemu omukisa nga naye abonaabonera eyo omusajja atu naye alya nakuye eyo ebukera ku makya ne bantuma emirimu nga bulijjo wayitawo akaseera katini sisita yange oyo gwe nkugambye omuto eyali anzirako emmotoka n'emutomera ebugende n'afa ye yali asigaddeyo nga yali waka sinono saaziika sisita wange naye nga wantu we nali mbonaabonera ku distance ne daddy wange ndoza walinga bw'ova ekireka ndoza Kampala tukireka nga wendabira ennaku otambulawo n'ebigere ndoza nga Kampala ne Seeta we watuufu Kampala tu Seeta amanye Bugembe mwali Bugembe naye wa twali embikko eno olaba gye bayita Namweze Kamulisunga mbikko eyo munda gye nali kati okuvaawo paka Bugembe distance ogiraba naye tebandeeta kuziika olw'ensonga nga bonna ovaawo ani anaakola emirimu gye bo baagenda ne baziika simanyi tewamanya n'okufa saamanya n'okufa wakumanya luvannyuma kati nga bwe nkugaa nti ennaku yanyingira lwe bankuba ku nva ezo neŋŋamba naye lwaki mbonaabona bwe nti neŋŋenda neŋŋamba omukyala yalingawo omukyala mukulu ne mulagirira ewaffe ne mugamba banzaala Bugembe bwe ntuuka ku kyaki ya cathedral y'abakristaayo mba ntuuka ewaka naye ensaba onnyamba enzireyo ŋŋenda kufa kati nabo abantu balinga balaba embeera gye nali mpitamu nankwatirwa ekisa nanfunira ow'akagaali ne ssente ne bandeeta paka ku Nairo yatuuka ku Nairo nanfunira akagaali akantuusaawa ewaka ntuuka ewaka nga ndi musanyufu kuba nali nga ava mu buwambe nga nva mu busibe nga omwana bwatuuka ewaka osooka kubuuza baganda osooka kubuuza muganda we oyagala omulabe kubanga Dani baali bamukomezawo brother wange nga ye waali waka kati we namulaba nze natuuka mubuuza Evelyn aliwa kuba nze nali Irene oli Evelyn Evelyn aliwa
nakolera sayini nensimbira ali ne mugamba sitegedde byokola ki bwate nga sibitegedde bya sayini nangamba emotoka yamutomera n'afa nemubuuza Evelyn aliwa nangamba bamuziike mabega w'ennyumba wawanguza Dawudi